masela ghetto man ghetto na yengenda international ale pule ngoma ndabanga wajitabukidde yebedo vukunkuliti mbuza notulo mutiro nimbisana linnya lyo mu buyimba Juliana Cuba oyina mafiga abafirika America Jamaica wasinga Juliana Cuba oyina mafiga Desire Beyonce Rihanna wasinga Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banikwana batula amasi batya era atela tudde tukomyewo ne programu yaffe gye bayita The Salon Talk wano ku media yaffe A.K.A media ate nga tusinziddeko wano Dubai abasinga kye mumanyi nga Dubai mu UAE fene nga tugenda kumanya mumulowooza lwaki abaami abali eyo abafumbo be batanidde nnyo okufuna abakyala abalala ate nga tebali nabo mu maka naye tugenda kwongera okumanya Banange bendi nabo mu salon yaffe olunaku olwaleero nga mugenda kumanya omu ate nga kimpengudde abamu Devosh mbadde mulabira Uganda ate naye tuli wano mu kibuga ekikulu ekya Dubai olunaku olwaleero tumuyina ate woddako ku mukono gwange ogwa left tulina promoter oba mwalabako kabakonekiditi ono omwami y'omu eyabaleeta bwemanyi nga Don Fauz gwe bayita Shimmy event olunaku olwaleero tuli naye mu nnyumba ate wensembayo wali kaana kawala Zen Pro naye tuli naye mu building ya olunaku olwaleero buli omu agenda kweyanjula mwongere okumanya ate omukyala ali ku njala bamuyita Fauz Fauz yaya olunaku olwaleero naye nga ngenda kuwa omukisa mwana mulenzi abuza kyekibi oba musajja oba mwana nange simanyi naye kasooke atweyanjulireko ate era tugende mu maaso tukwaniriza ku programu yaffe ya A.K.A media. Inze gwola bandi mulenzi gamba nti olulenzi abatula ku A.K.A media mugamba mutya kaswenti muli bulungi kyemukola kyamaanyi nnyo kubanga mwekumidde kono kubanga muwagira mwa channels nyingi mu Uganda okuli neyange naye mwasala ne mugaka mwekumire kweno A.K.A media mulirize ebintu ebituvaamu ebyamagezi ebizimba tetuvaamu bintu bya kisiru tuvaamu bizimba buzimbi bantu kyolidde nga tekikuyamba tekikugasa bitugenda okwogera kijemu twale kigenda okugasa manya ze Devosh Matoovu nga nsinzira wali ku Celebrity Track Extra UG YouTube channel oba ku BBS Refine wali Uganda. Anti wenzira ku mukono gwange ogwa left bamikwano tulinayo omwami ono w'amaanyi bulijjo muwulira Shimmy event naye nga mwebuuza oyo omwami afaanana ate gyani akulira Shimmy event leero tumuyina bamikwano naye katweyongere okumumanya olunaku olwaleero tusanyusa okulaba olunaku kale nnyabo nsanyusa okubakyalirako wano mu studio zammwe eza A.K.A media anti twasembayo kulaba mu show y'abakabaka ate nno nga yakwata naye nga bulijjo abantu beebuuza Shimmy yani tuwulira Shimmy naye nga olunaku olwaleero oli nabo ndowooza bulijjo abadde babuuza Shimmy omwami bayita Shimmy ndowooza leero mumwerabiddeko abadde tebasinga mumanya naye nga mwebale nawulira linnya nga livuga Shimmy show tutegese nnyingi tetusookeddeko eyo tuze tutegeka shows nyingi zo nti kati naffe twasalawo tweyubule nsalawo ne tugamba omwana wakule wakaino sajja kula ate nga si kibi teguba musango sajja kula nogaa kati nange meze ebiwawaatiro kanaffe twamera asobola nga twajja tetukyaddayo bagamba nti balinde ekipya ate leero mugenda kikuba okusingako wayo anytime coming balinde ekipya kijja ate nga kyokya ate bannange wetuba ewa promoter waffe wano mu Dubai katudde omwana muwala atubulire akola biki ye yaani tweyongera okumanya tukusanyusa okulaba nawo olunaku olwaleero amanya ne Devosh Matoovu Pro nga bulijjo abanda babalungi nzize okukyalirako ku mukyalo ono leero nga nzize kwogerako ku nsonga ezigenda okuzimba eggwanga lyaffe nga mutumanyi nga tusizidde waneno mu UAE Dubai abasinga abalungi mutumanyi era nange muntegeera abamanyi mumanye ku mikutu gyaffe ffenna Facebook, YouTube ne ku TikTok nga bulijjo Zen Pro mu bitiibwa mwembi.
Okay. That is so nice. Yes, olunaku olwaleero tugenda kumanya lwaki abasinga basemaka oba abasajja abafumbo lwaki bafuna abakyala abalala abatali mu maka. Tugenda kwongera okumanya ensonga lwaki ate ekirungi leero tulina abaami tugenda kumanya lwaki kati omukyala ali eyatudde leero olunaku lwaleero ng'otulaba wobanga ebimu ku bino bye tugenda okwogerako ng'obiina weetereezeemu kati basabe ino puroguramu ebawe ekyokuyiga otule ate nammwe abaami abamu abagenda okubeerayo kibaweemu ekyokuyiga olunaku lwaleero. Devosh, olowooza lwaki kiva ku ki? Actually nawe oli musajja n'ogamba ng'olina omukyala ewaka n'okolako ka pulaani B, olowooza kiva ku ki? Ka pulaani B? N'olekwa mama w'abaana agwozaddemu abaana n'ogenda ebweru ate abasinga mukiyita kusajja laata. Si kusajja laata. Omusajja alina kasita si ffenna tutayagala tugambe nti buli omu agenda kusajja laata musajja laate mutame n'okutama. Musajja aba n'ensonga ze lwaki aba asazeewo n'agamba nvudde ewa Fauz ngenda mukyala wange gyali ewaka yadde kangendeko ewa Irene. Okitegeera baba n'ensonga zaabwe kati ojja kwesanga golooza wafuna omusajja wafuna hardware buli kaseera bw'aba yakatuuka nakujja mu sokisi otandika omulangira ova mu bakazi nga omanyi ebiseera ebisinga twale tuli mu bwenzi naye ebigambo bye mutugamba nga twakadde waka bimpaliza n'engamba oluusi naakati kangende ekikole banvume bulungi. Okitegeera abo abamu kuffe nti sandi kikoze naye buli kaseera wobeera muzijjukiza n'ogamba gy'oludde mulabe kati nze oveeyo mu bakazi abalala nze kati nze oze kumalirako bibyo sigyava n'okyogera ogusooka n'okyogera ogwokubiri n'ogwokusatu n'omusajja n'agamba kankole ki leka kankikole n'ekirala oba nkyogere ntya twagala nnyo kale abasajja abasinga tuli basawo tuli badokita tuli bakebezi bwekyobaoma kiri kimu omusajja mubale nga ali mu nnyumba naye bw'aba ebweru ojja kwabika omutima ofe. Okitegeera nti tugenda ne tukebera n'olaba naye ne bw'oli yadde agenze kukebera kikingawo n'ogamba nti omusawo awa emmengo naye bamugambye emulago waliwo omulwadde yeetaaga simanya therapist naye nga gwokolera mmengo kati aba alina genda akebere ono omulwadde ali atya. Okitegeera alina okugenda ne bamanya buki kye yeetaaga naye bw'aba agenze emulago tagenda beera mulago ajja mala akole ki akomewo emmengo gy'akolera. Okitegeera kukebera omusajja abanga musajjawo ate omusajja tebakulimbanga nti asobola okwagala omukazi ow'ebweru okusinga omukazi w'ewaka. Tubeereyo ebweru naye nga respect gye tubawa naye obanga oli mu kaloojo gamba kyala wange ayiri kanyangu wenzire ewaka. N'ekirala mwe abawala walowooza nti mutuwasizza oba tubawasizza ne mulowooza nti amaaso gaavuddemu ffe tetulina kutunulako bbali ogwo muze mugukomye. Omuntu oba otambula n'omukyala we n'agamba mbukati omutunulirako ki be bamukoona ng'amugamba nti emotoka ejja kutomera. Tewali nze kino nkibagamba abakyala abali eyo okimanyi waliwo n'abakazi abagenda ebbali nga balina abasajja lwaki mutunulidde basajja bokka? Nedda kisinzira nga naye woyogedde kisinzira omwami akoze ati. Shimmy okiwagirako gyeri n'abakyala abagenda emabbali ate omukyala ate awo bagamba oba abaabwewudde obuganda bwe bagamba abaabwewudde obuganda omusajja n'osalawo kola oti no kati omusajja ey'okusalawo nga bw'aba asazeewo aba n'ensonga ze. Esooka nze kati ngenda kugamba
nze ndi mwana nazaalibwa taata nenzaalibwa ne maama ku budde bwa leero nasigaza maama taata sirina nyo naku taata lwange lwe yafa nemanya nti kati nkuze nemanya kati ninakola ki kye nasooka okukola nasooka nenyongerako amannya kumanya gange nayongerako amannya 2 oba 3 nenga kati wembanga nze Fauzi Masika Magatto Sebugwawo bagunywera ku bbali ekigwa ku musajja akyemalira gonna gange lwaki ntufuna ebizibu bingi nyumuliro mbantu Devosh ndekanjogere ekigwa ku musajja akola ki nkyemalira nze nganze nina amateeka gentambulirako ekisooka kya byonna by the way kansooka okwebaza omusajja alunda mu biru yonna yonna gy'oli webale nnyo okuyimba oluyimba lwe bayita kanyampisa osobole okukuuma obufumbo omusajja nakyo wange nali nkyali Uganda by then we yalinyanga ku stage ng'avaawo emiliyoni agiridde olwo kayasa lukubanga kanyampisa osobole okufumba nga we byali nga tetugenda kukyuka njagala nkubuulira abasajja ffenna fe kyekimu owange owoono Fauz akola enjala ffenna abasajja tuli kyekimu tewali wanjawulo tewali nyagala ombu ani atatunuulira ani atatunuulira noga nti kiyimiridde ebiseera ebisinga nze ndowooza nti sikikwogera kino nti mujja kugamba nti oba ki oba ki ebiseera ebisinga ndaba nti abakazi ebiseera ebimu basindikiza abasajja okikola like nga olaba mwami gundi watugambye nti osobola okujja okomawo ewaka omukazi nakutandikirako bannange bakazi bannange omusajja waba akomyewo tekyetagisa mutandikira obwedde oliwa biki tekyetagisa kati naawe wagira alunda mu biru temuwagira nti kyemba mukola natte napinozanya pati yaffe mu bulungi bwakyo kikola kiyinza okusindikiriza okikola because ojja kwekyawa because ojja omanyi wenkomayo wakazi empula agenda kuyomba kikuposinga okola kyekirala mu bwongo kati nze nganzo ndaba ndi wano naggulawo omutunaga kati wennyuka ku mulimu gwange oba essaawa 4 ogw'ekiro nina okusooka nengendako eri bannange ne tujoogamu ne tuvimbamu ngera big boys wetuba wengera nga zikoona 89 onenjikoleza ng'etunula ewaka naye lwaki wakamba ntyayo kwawenzirayo emimu ebimu po tukyeleetera kati ono mazzi wekiba tekimusindisa nti kugenda mu mikwano gye osanga ajja kukoleramu ensobi agenda akola kyatateekeddwa kukola okitegera because atya ekiri ewaka nti wanaakomawo gundi ajja kumalako emirembe ajja kuyombeera kuba mumanyi ajja kumbuza ovaawa naye nga tatumanyi kiki kyababa bakola n'ekirasiru gwe banaayombesa nti agende mu bwezi abasajja abamu waliwo ebisajjamu ebisirusiru ebijegajega nti ye tebamuyombesa namuyombesa jasinga muze gwa bwezi okitegeera ng'oli alina akazeeke agadde yeegadanze ku kyalasula nti omuze gw'okwegadanga bambabuulire kino ne sex gwe mukola w'ekyonenere talina makulu ogende eno oddeeri ojja genda ofuna ekisiraani ky'otamanyi nakumanya kyenkyantala ne mukwano gwange Kasimu avuga taxi egayaza wekisirusiru gwe mukola muvudde mulese abakyali waka naye akome omukazi omulese waka genda bwaba kyalina tekikumatiza mugambe kati mukwano tomukweka naye ati bikyatambula bulungi akazi balina bamanyi okwekolako okujjako ogwa kulina ebikazi bitamanyi kwekolako ebitalina makulu n'ogwa ku kikazi nga tekyefanako nga bo bali awo balooza ensonga z'abasenga tezirina mugaso nga ye alowooza yekasa kugwa wansi n'agwa kyabugazi mukomyawo si bwe kiri bamikwano naye n'abeekolako nabo bagambe beekoleko mpola abamu tuli bafumbo batuleetera okuva mu mbeera bannaaye mutufu otuuka noga too much problem mwekoleko mpola abamu tuli bafumbo mpozi bagende beetege babategulule ne naffe kenyini bane tuli bafumba era mumuyitiriza nnyo okunyirira ne mwekolako gotolinayo akunyiriza olinayo omwami
babangayo wena bameka ndozo owulire katwegambe naffe tulina abakyala nze kenyina kumpaka nze nagulawo kono omuze nga mba ntambula nze by the way ngenda banyumizaako ffe twabeerako ko nga twegombyeeko ko abakazi nga oluusi tuba tetulina nansonga lwaki omwegombi naye ng'otambudde butambuzi bambi n'omusanga ku street ng'atambula naye nga w'omuyitako bw'oti nga ogenda ovimba naawe engazi we naye okusula ennanga eyakyagulanye n'otamugambako nti nkwagala ng'anyiiga n'agamba wasinyumye kale nga n'obolya nange nina okutawanyamuko n'engamba ng'onyiridde nnyo naye noga nako nekesunako nengaga wambi nawo kavimba bakazi bannaffe mukiwulire si buli azze gy'oli kyaba kitegeeza kati tulina kwebereramu nga abakyala si buli azze mu bulamu bwo nti ali siriasi gy'oli kino kitegeeza ki ku kyo olina okubeera omwegendereza bannaabwe abantu bajja gye tuli nga balina obuvunaanyizibwa nga bo nga naye atuzzeko wastingla time it means tolina kuva ku kyoyagala oluusi okumuwerekerako gy'alaga kangeza agenda Ntebe Road ali Kibuyabaala tukyabamalira nnyo nno obudde munnaye bamikwano buli ajja okukwana enkwana y'emu toyawula nti eno yeege terina future yanjawulo taata bitya bibeera bitya ebyenjawulo era omumanya misa kyeyagamba nti is a calm is a go yagamba nti is a calm is a go buli kintu kibeera ize okujja mu bulamu bwo just not era kijja kubeera kyangu okuva mu bulamu bwo okitegeera kale buli kimu kyetaaga time okutwaliza owamu n'obugumiikiriza bakazi bana bw'oba olyawo nga tolina bugumiikiriza mu mutima gwo it means togenda kufuna kiweetaaga ne olina kusooka kwemanya kikyoyagala naye kati omulembe gwe tuliko wakyaliwo omukyala gw'ogambako n'agaana nga banoonya kozi nga tonagipaakinga awo ng'etunula ng'omuntu n'omugamba agituulire agituulidde dda mu bitiibwana kumanyayo goals abakazi mwejjeemu obutima obunafu mubeera n'obutima obunafu oli n'ava eri n'akusimba iPhone n'olowooza ensi ewedde bulijjo badde we bakuwegadanga okugamba omusajja ayambale omusajja akwadde iPhone n'akapiira okeerabidde ogwo omuze mugwejeemu otawula mu bwolo kuolabya iPhone tolosimanyi bakutadde mu benzi ate wajja n'asanga Devosh naye ndabye serebu munamawulire olunaleeta omutima n'ogamba naye nze badawenze emitima gy'abantu ngattamigatte simenya bamikwano siyenze oli babikona bataba nyongera obbagamba ne kekisi nga ekyasinza okukola kekisi eziwooma oyagala za nika oyagala za birthday oyagala like wedding oba Dubai oba Uganda ezo kekisi zigwira ddala era ennamba zigenda yitawo ku screen gweyagala keeki yonna oyagala flavor ki oyagala ya kaloti oyagala ya mapaapaali chocolate strawberry zonna kigwira ddala ate nenyongera obbajjukiza oyagala okukola akavidiyo olabike nga Praxon Aki bannange wanjogera ekyoba ndeke ki Swabla Salon and Design ekyasinze okolera ddala bw'oyagala kaviri kyoyagala wigi oyagala miguwa ate bannange ogattako enjala tukola extensions oyagala ezize ziri nomo oyagala teekako ina bamikwano nammwe mujje tubakoleko oyagala styling sooka linnyamu mukwano mbawulidde mwewaana naye mutukakasa batya nti kwakati temutumanyi tubeerayo era omulama gwe tukyaliko gwenyenyini oluusi obeerayo n'akantu kongaako n'ogamba nkagala kakwatamuko mu wiivu akaceere n'ogamba kankadduse mu swabula mutukakasa nti munaasobola okuumaawo ekigambo kyamwe nemba nkaleese wano mama Shimmy taakamanye nti gyekaliko akati mama Shimmy jjukira gyali eyo naye agaludde nomanya nenkata nengamba nakazibu jangu wano bakusibe ku Swabula Salon zibajja kukolako n'enjala byonna ate bakola bulungi mamanyi naye aswa nsije mutu wanti nno temutulabise okakasa nyonyola abantu tonyonyola nze banyonyole nyonyola abantu abakulaba olaba Fauz oyo oyange gyeraliikiriramu kyaka ina ne kaloje watuuka nagamba Fauz okomyewo nyongera okubagamba bannange mu customer waffe omulungi nakukwaniza Fauz bamanyi loji bazituuma amannya Fauz loji anti Fauz bayira walina ebisulo bannayuganda abali mu alina ne loji ziba loji munnayuganda nze keyasooka okukola loji mu Dubai alina loji shoti longo
kiro kiramba bonna ezataano nina zaataano n'ekikumi ati gomwana ali onoonyeza wogenda ne munno bakutadde mu accommodation omulezi asuula ajjadde ali omuwala asunapo ofe basanze olunaku lwe lumu mukubire doni Fauz ku noti 52 3 noti 0 2056 mu luzungu 056 3502056 mukubire Don Fauz oba Shimmy events ebyensula jabba kwasaganya temuddawo kuddawo kulowooza nti ate umama gwe tuliko wano nti ate kati girlfriend nkafunya ate kati sina wakatwala gwe jangu tusangewo kwa iriga union yonna gye tuli ebintu ebyo tubikwasaganyiza ddala ate nga teweerabira n'ali eyo bami ng'oyagala omukyala wo bamukole bulungi enjala bamukole akaviiri olususu swabula Salon nebya bite byonna babikola nze gola mbadde empisawo gyasikola mu njala ate kinzanire na bulungi ngezo tuukawo munda nga ne ba DX3 wano wenyini waka era nsanyuse nembasangawo nawe kirungi ne batusala ne bagala ne bujjo batunoonyeza tubeekwe katubayita wana naye batulina agenda tusabula naffe katujja basabula bakazi mujja tusaba naffe tugenda basabula twagala kumanya kino Shimmy njagala kyogere mu kamera Shimmy oddamu leeta omuyimbi asooka ayitako ne tumukolako oba nse kulaba munabikola alali ate nagamba kikwanze lawe entegeka ebivulo badde exiziribe tunula baza wenze nina likodi emu poster zange zonna zenkola zisookako DX3 media nina ensonga laki gyensoosa abala ne basembayo gitunuulire kitegeeza temulina kimuyinza kuŋŋamba neŋŋaana kituufu nnyo okay tukomye omukyala munnange gwokiwagira like mukyala munnange balange nasooka nkugeza akagamba oyina ebbuba oba toyina oyo olyanika n'engoye nga namalayo n'ennyindo etuuyana subhanallah shashtu nebbuba buli mukazi yenna aliyina mukwano buli mukazi yenna alina ebbuba naye hawo litya bbuba litya bannange ebbuba lyetaagisa natte lyetaaga okubeera ne control kuba wonna aliko senya ekiyitidde ojja kusanyawo amakaago ofirwe byonna ne wonna abeera ne control mu gwe ng'omuntu omanye ekikyo yes gundi mukulu seba nekirala bano abantu atuleetere ngambo bajje bagambe Fazen Pro oliawo bawo wali n'omusajja bannanga be bantu betuteetaga mu bulamu bwaffe bajja kukusanyiza obulamu okuba tomanyi kikyalowooza ku bulamu bwo okitegeera ajja kujja okugamba nti nsanze bawo wali n'omukazi omulala kikyayetaaga okubeera mu gwe reaction akimanyi tojja kunyiiga yo ye happiness ye just mulage kikubeeremu munda okola research yo ng'omuntu kuba sijja gamba nti okola research kuba ebibalire nnooma buli mukazi yenna naye kiwe kikubeeramu ng'omuntu gwe okola ekintu kyo nga gwe netowa munno oli takuwa kyakola like aza kugambye mukazi wo ba omukyala wo wali n'omukazi n'omusajja zaya oliawo ba wali n'omukazi mulage nti olina obwesigwa mu baawo era tabikola togenda nkwagadde ofaananyeeko mukyala wange omu gyali ajja mukyala wange mbeera naye omukyala omu yajja n'amugamba manyi kati ffe ngeri tubeera babivulu promota oluusi tubeera n'abantu ab'enjawulo obeera n'omukyala n'oba n'omwami kati bajja bamugamba tusanze bbaawo ng'ayimiridde omanyi kati wetuba oluusi nga tuzze okusayininga contract omuyimbi oyo omukubira oba omuntu yena bwogenda okukola naye contract n'omugamba Madam Proxon can I meet you tonight? Nombuza where? Nombuza anywhere. Nombuza okay. To meeting at the National Restaurant in Gao to Ture. Go in a get no signing. Mulia, we never have a budu from a Musaina na Valia Kafana Nina again. Dana Mugamba. Kato Muchalo Matambra again. I'm going. Mami wa Musanza. What Gura to the Kushaki ID. Neproxoni. Omuchala ya Mugamba. Mona enzo msaji wangi. Simusharing. N'abantu balala bigambo wakati wojja n'omugamba nti omusanze eri naawe ne weegata munaye bw'atyo ate awo omwami nze gwe wowe wudde
kiraga toyina bwesigwa mu muntu bwesigwa kintu kikulu bate tuliganye ne mulina okubeera abeesigwa mu bannammwe. Yes, fine. Ekyo waliwo nene ensonga esinga okutabaganya nnyo abafumbo. Yes, kati ekimu nganze Praxon nembeerayo kati nga nina mukwano gwange musajja oba recently musajja nampitako naŋŋamba nga mulina business about ze mwogerako nakwita nagamba Praxon you know you come nga mukyala we akola naye nga tonatuukako obudde okitegeera nakuyita omukyala oyo natuuka nakusangawo tabuuzizza musanze mukoze eki kiki ensonga yo giwagira omusajja okuyita mukwano gwe omukazi ajje ebintu bye babimalire ewaka oba bafune ewantu somewhere bagenda ne bafanya emirimu tegisa butagijja waka nedda baaba alina office omusajja anti wakolera kitwala omusajja wakolera awo ewaka akuyise mbudde ki misana akuyise misana n'ogenda saawa meka anti akuyise saawa 8 otuuse saawa 8 yes omukyala akomyewo saawa 10 bw'otuuse mu office n'otuulawo yes kati for example wane Dubai tetulina maka ng'ewaka wana asinga abaana balina zi partition oba balina like butanda netwakyogera kati yes bed space nkolera mu partition yange abaana basinga bano basuubuzi balina ki kati muyise sigenda tetulina wakutuula oba oyagala oyo muntu muteekewa obadde ogamba amaka ga bed space tutwaira kwanga nabo yes kwanga ne wano mu Dubai abana bafumbo wano bafumbo abana kyenyiza okutwala divorce kati munamuyise omusanzeewo yes fena teri atalina bubanga ebawogedde automatically divorce goyinza reacting otya oba oyo omuntu oyinza mugamba otya nga nze mukazi nga nsanze mukazi munanga ine baawa nga temena just batuddawo business nsooka mwebaza okuma baawa nga akyatuddawo wali bo nava batudde singa basanze nga bali mu kisenge kyandibadde kyanjawulo naye bo basanze mu ddiiro nga batudde mu ddiiro ya atudde ku mmeeza ya office ngo naali eno nga tiwadde wano automatically mu partition singa teziriye mu mmeeza obuliri bw'emmeeza ye office bagende ku baniyasi batule mu muddu bagende wali KFC banonye KFC ziri wano ziringa neri mu kifiiriza bali emmere batule eyo mu cafe shops webuli ekitegeera bwabanga business tewali office mbuliri tewali office mbuliri kati ng'olina bed space yo banno bayingira mugwe oli mukutula ddiiro otya inda ku mpombe wasanya otuleeyo muli oluwombo nga bw'onyumya business egwe tolina office tukimanyi tolina office toyita muwala ate mubuliri musimanyi twatukyakutula ddiiro ki ogwo obuliri obumanyi obuliri obumanyi ng'obutuddeko umeme ali kuli muganda wange wesanga bwakisikakaaga zakuyingidde dda n'ogamba kiki kino sikkirizagana nakyo emirimu wano Dubai alina ebifo bingi genda kale ku union mutuule okwo mu miti mubeere awo mutuule ku union si kubeera mu buliri okitegeera ebifo bingi nnyo tokkiriza nze sikiwagira yadde n'akamu kusembeza mukazi wakawo ate nga si mukazi wo ate nawe okimanyi okikola naye okimanyi nti si kirungi oli omukazi mukazi wo abakazi balina n'abandi badde tewali kigenda beerawo akimu endowooza ey'okubiri olwo wesibadde kati bamategedde nti nzibudde buno bwe nkomawo n'atuula eno yabeewa distance ng'olwo kati mbeera ku buliri nga bamwewadde distance nti mulinga abeezira nti mwena muli bangabi nti oli atudde eri nono atudde eno mbono mwanyinaze oli wakkobe oli wangabi oli nalubega oli simanya Lukwago wankima agwingane wengabi batwalina kimagatta tokkiriza gwe nnyabo newe mba mukazi nenkusanga sima kiyinza kukola ojja maka kati bwobeera nga gwe nga gwe gwaze oze makaga katugaa nti gwonsanze ne baawo gwoyinza okubeera otya nze ngamba saze temina kyemukola yes bamikwano abasajja bano bedifendinga ne bagamba nti basofunayo kubanga n'abasajja tebali perfect bamikwano omusajja ayinza okwekwasa mbu omukyala yalina obuzibu ne sometimes ne bana abaami bano baba n'obuzibu yes oyinza omusanga namwe abaami mulina ebintu bye mutamala ate abakyala basinga bagumira bingi abafunge n'agamba
kangumerwa kuba baana bange nkuza abaana bange ate nga tubalabyeko abakyala bangi bali mu bufumbo naye mu bugubi naye ng'ensobi ezisinga nammwe abasajja muziina kati for example gyeyinza okuwa waliwo omukyala gwoyinza osanga ng'atobye n'omwami we ate abaami mubikola nnyo ezo disappointments muzikola nnyo n'atoba n'omwami okumala emyaka nga 10 naye omwami waafuna kasente omwami n'asala okola ki omwawulira n'agenda ate nga tubalabe bangi kolowooza kiva ku ki yes ekyo omusajja okufunamu ku majja n'aweta yes n'aweta naye ng'omukyali anyway ekyomusajja okufunamu ku ssente n'osuulawo oba famire yo natagisuulawo tewaliyo omusajja yali asudde tasuulawo baana nanti kati ekintu ekyo kangenda kusooka nkugambireeko eddiini ezimu ze tusinza nze ni musajja musiraamu obusiraamu bugamba nti wooba olina obusobozi osobola okuwasa ne haki mpaka 4 kati wemanga mbadde nnineemu mu bwavu haki zogambye zigambibwa nate eddiini etugamba olina obusobozi ati olugambye oli atwadde pointi gamba ofunyemu abakazi abamu babasuula it means babaleka mu bulumi okitegera nga bali bakikoze si lwa busobozi naye nga lwa bulumi okimanyi mbuno tewaliyo omukyala yali agenze ku poliisi n'agamba nti nno omwami wange tashiika mu buliri wabula agamba kimu talekaawo bino biki talekaawo sabuuni biki then yo poliisi ne baga ezo family issues wali wabbali era ogenda nga office agamba bya mbuliri genda bimale wekiri begende na Uganda zikebere ne wano wenyine nyina wezi family issues baga ebikati bya waka kwa tewaliyo naye ekyo eddiini eyo tusinza eragira nti abo ofunyemu kuma oyinza okuba obadde yala nnyo ng'olina haki yemu n'ofunamuko ku majja ate balina abakyala no sometimes mwinza n'okuteesa ne muno n'aganza munaye nkoma ku baana 2 ate nga nze njagala kuzaala ttiimu ya mupiira nga gwe tojja sobola gizaala mba simenye musango okufuna n'akuyambako kuba era aba akuyambyeko lwakwani ate mubanyiigira mmwe lwaki eddiini egamba osooka kuŋŋamba hayi oyinza okukkiriza osooka kumbuuza osoleeta mwana munno oba munno ne mufunga nga waliyo omukyala ayinza okukkiriza nanti ogambye wetuba nga gwe oyagala abaana 4 nze njagala abaana 2 mbandi oba olina right okola kyoyagala kati okitegeera like it means nze netadde correct nti benkomako ate nga gwe oyagala kigende muki bakusindika kola ki kati awo omusajja wasalirawo gwe nogaa nti wafuna sente nandekawo ate kati afunye mupya ate biki toyali mu bwavu naye nga ate erabidde nti gwe gwabadde naye gye mwakola tewakkaanya naye temwakkaanya nti ninazaala abaana bwe bati 2 tewaliyo gwe tuba tulabye embaga nti nze nkulayirira musajja gwo naye ngenda kuzaalira obwana 2 bumala no era ganja kuzaala mpaka wendikoowa ate fesitufuula abasajja sometimes kuba na buvunaanyizibwa obwo n'oba olina abaana 10 kyekyo ekikufuula omusajja obuvunaanyizibwa tegubangako musango okuzaala oba okuwasa tegubangako musango bakyala bannange olemwa naye mwewuliriddeko naye Shimmy tuwuliddeko nga wogambye ensonga ezimu lwaki mukola ekyo omukyala n'agaana okuzaala webityo era ate bayira neno generation abaana tebakyayagala kuzaala abaana bagamba omu 2 okitegeera naye era sibagamba muno mufune abakazi bangi funa 2 bamala abavubuka bannange mwena abakyali bangale sibagamba muno mufune abakazi nga bangi nnyo naye nga 2 bamala obeere n'oyo ozaalemu abo kiba kikuyamba nawe ofuna accountability kati Shimmy like abamme abali eyo obawa advice ki anti obye mbadde mbagamba sigamba nti ate funa bangi funa ate abakazi bangi olwokuba onagambye tajja bimala funayo omu 2 gwezaalamu abo obweze abaana muwendo gwo gwoyagala kuba abaana ab'obulenzi fe abazimba ekika mwe abakyala temuzimangako kika mwe mugenda gye babawasa gye mukole ekika kyammwe naye kati nze nzimba ekika kati nze taata sirina nze nina okuzimba ekika kibeerewo ate buli wenzaala omwana omuwala era mba sizadde mba nina okuzaala ddala abalenzi kakimanyiga katako okunoonya abalenzi nga bangi kuba nabo be balina kika kiba kiggumira ate oyinza omugoba ate ono omupya naye azza alina okugumira n'asinakkiriza amateeka g'omukadde
Wamuriya kasamba. Okay, by the way, director nansonyi wamu naye kano kankogere bwogezi. Mu programu yaffe eno tulinawo akantu ke tuyisawo by the way. Kabaka 1 minute we kati. Yeah. Wani agenda okatuwa. Kyolifa teweerabidde mu buto kye wakola. Nakola mbuto. Kyolifa teweerabidde nga mbuto sinza fera byanakola ekintu ekyo. Navuganga eggaali. Yogera nnyo. Navuganga eggaali. Okola otyo. Eggaali ogimanyi ggwe. Eyagala male kweyambula. No. Yeah, baby girl. Abakyala bali abakulaba olunaku olwaleero oyinza ba advice ki? Yeah. Bayinza kwekuma batya omwami alimebazzaako like anti bayita abamukyala mujja. Oyinza ba advice ki before nga tugenda ku. Kyenina bagamba abakazi bannange. Kyenina bagamba kwekibana tulina kubeera bakakamu. Sijja kulimba nti no osobola ogenda ne munno nga timwasooka kwetegeera. Kati omba mwetegeera. It means mulina bye muteekeddwa okukola n'okyo kyogamba nti kino tukikole kino tetukikole. Temukkiriza buntuntu butonotono kujja basanyizaawo kintu kimuzimbidde ebbanga. Kitya bannange engambo togedde ku nsonga y'ebbuba. Ensonga y'ebbuba bannange abasajja abakazi ffenna tulina ebbuba kyekimu. Naye ffenna tulina kuba na control na bwesigwa bu bannaffe. Kyekyokka. Kuba oba weesiga muno it means ajja kubagamba ne mukazi wange lwaki muzaako. Nange kennyini ngambe ne bawange lwaki muzaako. It means nina obwesigwa gyali. Nakkiriza kiri nti ndimwagala atya awamu. Okay, Devosh, before nga tunasiba abantu batulaba. Yeah man. Omwami ali oyinza mu advice ki? Ebadde situwagira kuba n'abakyala abalala. Kole weruki. Kuuma obwesigwa. Ffenna n'okwesigangana bakwita kwesigangana. Kwesigangana. Obwesigwa mu maka. Omusajja omukyala weesiga ebbaawo. Tomuteeka ku pressure. Ebyo byonna biva ku pressure gye mututeekako. Mwesige manti gyagenze kasitako mawonga mulamu gwegulawo buguzi luggi kasaba nga tavuga boda ababoda nti Uganda bafumbira kyaggulo bavuga bubi makubo eyo kati babeeraliiki ayinza obutadda bayinza omukubira nga ali mulago okitegeera wanga tavuga boda fumba ekyeggulo akisangewo boda bakifumba maze koma bamala bulyanga etuuse ku mulyango kale muzeeko amazzi g'akawunga okitegeera twekuume weesiga n'abasajja babanga olina gy'ogenze kale wekuume kitegeera enkola zanjawulo nyingi nnyo zesobola okuyitamu okola ki okwekuuma yonna eri mukimanyi nti n'ebisiyaga biki bingi bika byeyongedde abakyala temututuulira nnyo okutulemesa kutunulira kuba ayini bwe mba mutunulidde saaga ntunule ku musajja ekisiyaga kikwezi kingi ate kibi nnyo ne Uganda kati wali mu kivumiriro kitegeera amateeka gatabuse so kati ebyo nabyo byemuteeka byemuleeta ebyo osanga n'obusajja obusirusiru naganze kangende mu bisiyaga n'okatunulira nga konna kalinga ki Okay, by the way, today we are with our promoter, Shimmy event. Shimmy event, nyaga twebaza abantu abali mu kabako ne kidi gyabajja, then training up. Tubebaze abali omu show. Banaye. Mulikana kunja kubebaza naye era nyongera okweyongerayo okwebaza abantu mwenna. Bambi mwebale nnyo kutwagala, mwebale nnyo kutubeereramu. Mwebale nnyo kujja mu show zaffe buli bwe tulanga. Bane tukimanyi muba busy, muba mulina duties naye mwerekereza ne mujja ne mutulinnyiramu ebigere. Bane tusanyuka. Nze bwe lwenyumira ku mulyango we bati nenda banga ozze nonno bonje ompoze ebbanja era kyo baba bakulimye mwana nti nze bw'ojja ne nkulaba nga nyondo wali naawe n'ompita message
era ensonga lwaki naffe tudduukirira ne mwebale nnyo abatuwagira mwebale nnyo abajja mu show ne mwebale nnyo tuwaza our first show omwaka guno nga yesu yasookera ddala 2023 okuva twamalako omwaka omukadde mwebale kujja kweyozaako nnaku mwebalire ddala tukyaleeta ffe nga ba Shimmy events wamu ate nno nze nkolalira wamu ne ba DX3 media abo bo banaye mubalayikinge subscribing mu sharing abaana bano baddala bye bakola gyebiri ate nga balina work ali shata. Okay, nange tomanyi oluddako naffe DX media tujja gula table toyo nga bo balabe bali wano bonna tujja sobola okujja nabo tiketi ojja kujja mu office twogere mu bwana office eri jongambi nange gye mbazija wano office eri endala jongambi twogere wano andi office eri gyogambe nti abantu omusajja ayita omukyala mu office ye eyo tugambe bisazeewo tuganye ekiteeso kifu ekikirizibwa balimanyi kati balina kukola bye tubagambe tebakola bye tukola bamikwano abeekumidde ku DX media tubeebaza nnyo bamikwano bannanga tabasobola okujja mukaba konekididi tubeebaliza ddala basobola okubeerawo buli omu alina kya akwata ettaffaali n'atongerako yalina abantu abagula table ne batasobola kujja nagamba ku Shimmy event ze mubeereddewo nsobola kukola kino ne weekiti era twongera okubagamba n'olulala mujje nno tusingeko naawo sobola okuva mu Legends Bar tuteeke mu kisaawe bateeke ku Wanderers ewanene ate tutwabbakula omuziki tubeereyo ddala bamikwano abagira ddala tubeebaliza ddala ate nga twongera obasuubiza tugenda leeta ekipya kyemutamanyi naye nga kijja tuli kifumba naye nga kijja mujje mu bungi era mujje musupporting muganda waffe promoter waffe Shimmy omuwaati mujje tubeereyo bulungi ate abeekwina ku DX media nawe ayongerako ka comment no viewing and liking ku mikutu gyaffe gyonna TikTok YouTube, Instagram, wamu ne Facebook. Buli agendayo no commenting nga wena kyotongera kwa mikwano tubeebaza. Nga bwe twabagamba mwaka mupya na nkuba mpya programs nyingi jirwaningirako nnyo tina the business rap, the talk back show, wamu neno Salon talk gye tuba introducing abambi. Mwekumireko tugenda batwaleetera ba celeb ku celeb. Gwe tugamba tujja batumukuleetera genda wali mu comment section tugambe tunonyezeko n'omwami ate namwe wamu aba comments ne mwagamba twagala kulaba promoter waffe wa Shimmy naye tusobodde mbatuusaako olunaku olwaleero kati mwongere gendayo nga tugamba ono tujja batukifasaganyira ddala sigadde bampita Praxon yake okuva ku DX media the beautiful Wanji? The beautiful Praxon kitegedde ekintu ekyo bwe kityo bwe tulabise olunaku olwaleero bamikwano nyongera okutegeeza nti genda ali ku celebrity track extra huge awo mukutu ogw'amaanyi kabona mawanga ku YouTube ojja kuba tufuna bulungi nnyo then ku TikTok nkozesa amaanyi wayita Devosh Matoovu Instagram at Devosh Matoovu official ku Facebook Devosh Matoovu huge ojja kuba onfuna bulungi nnyo then nkutegeeza nti muganda wange Shimmy events abegatteko muganda bagenda kukuleetera ndowooza oguddako nawulidde nti baleeta omuyimbi Davido okuveeyo Shimmy kamusajja w'amaanyi abyonoonye Davido tukomye wambere bulungi ndibalusindamu kutambula nawe abyonoonye tuleeta Davido 1 billion concert ojja jiwulira wali ku Wanderers wa Wanderers koze uche tugenda bavuga paka nga tubaagala nnyo bannaye nnyo mweffe mwe bale kutwagala bannaffe baana bammwe mwe abatukuzizza mwe abatufudde kye tuli ffe twajja mu Dubai nga tuli bato katukulidde wano mwe baffe tubaagala tubayita buli kye tuleeta mutuwagire buli kimu mujje mutuwagire tekigumya kutwala ssente ziwa abantu balala ng'ate mumanyi tebajja babeererawo nkya muzije sene muzireete ku swabula Salon bannaye kikyo swabula Salon yo byaddamane sene muzituleete bakasoma tubaagala ekifo kigazi ddala newe mujja 50 w'okutuula weewali swabula Salon mujje enjala bajja zikola buli kimu bannaye omukyala ajja kuvaawo nga Fauz bw'oli otama signing out bw'oli otama banange esankere tunakaisa
ngerabidde yaba mikwano nyongera okubajjukiza S&K collection ng'abaami abo basinga ukifa bakula ne Dubai bakyasinza oleeta ebikumba ebyamaanyi era nga nyongera okubajjukiza bebanyambaza ne bangamba leero practice kubamu kano ka dress obateekamu bage obateekamu akakooti yambala wooti nga bebasinga okimala wano yatubaagala nnyo mwekuumireko.